Ntabuse Hope Shifa wa surprise alwanye ne Lugya owa Captain Music surprise ebizadde so nga Sekadaama abadde afera abantu bamwabizza kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Nyongera obabuuzaako era n'embeebaza egyo gyonna gye mutussako engalo mwe abakyagikakalabya so nga ate mwe abagimaliriza mu kuliko eyo nnyo nnyini ddala mu kakalabizo kansuubire nti buli omu ali bulungi nnyo bulungi ddala era nga nyongera obbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mwe abali obulungi alhamdulillah temukowa kubeera nga ate mwebaza Katonda. Manya enzo Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse ate n'amawulire amalala so nga ate toseetuka kubanga ate oluvannyuma ngenda kuba nkomawo n'amalala mangi nnyo nnyini ddala era nga wano ngenda osabira gwe wenna ate na subscribe bambi subscribinga tekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga agandese essaawa eno yennyini ngenda tandikira ate ku mwana muwala ono Hope Shifa owa surprise ffenna gwe tumanyi obulungi wali eri surprise your loved one owewunyise omwagalwa we era nga akola ku Baba TV kati nno munange leero surprise ebadde egenda wa mwana mulenzi ono Lugya owa Captain Music ffenna ndowooza oyo tumumanyi bulungi agenda maaso n'okwera nga ate akola zi interview ku bantu ab'enjawulo kati nno munange bwakedde nga surprise egenda we wabula bibadde byambirigo nnyo nnyini ddala maaso ngenda kuba nkulekerawo ka clip kano ka short clip ogende maaso n'okubeera nga ate okekkanya bibadde bitya yabaffe biggweredde wanaye nga abantu abamukoledde surprise yesenga kulannama saakaate n'omwami we ono ndowooza tubamanyi bulungi nnyo bulungi ddala singa kulannama n'omwami we bambi be babadde bebaza omukulu ono Lugya owa Captain Music olw'ebirungi ebyo byakola. Ngenda kuba butereevu nkulekerako ka video maaso awo naawe bambi ogende maaso n'okubeera ng'ate obyekanya eyo omuntu yenna akola obulungi bannaffe asaanye okubeera ng'ate yeebazibwa wabula nga ye Lugya ebintu bye bibadde bya mbirigo bibadde bya misinde kudduka kumukwata matayi kale no munnange ogenda kuba naawe ate obyekanya so nga ate era ngenda kuba nkulekerako ka video era still eyakatambyako nga baana bawala we batyo bannyonnyola Sekadaama ono awangalira ate wali mu ggwanga erya Dubai engeri ate jagenda maaso n'okubeera ng'ate aferamu abantu ab'enjawulo era nga mu butuufu ssente z'abatutteko nnyingi nnyo nnyini ddala nga naawe wogenda okubeera ng'ate obawulira era nga mukwano gwange nze nyongera okusaba titubeere beegendereza nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti bantu bangi nnyo bakanudde amaaso gwe ssente ezo z'olina mu nsawo wali yeeyo abala akuba ebibalo bye era ng'asula teyeebase nga asala ntotto butya wagenda okuggyako ssente zeezo mu lukujjukujju kale nno n'olwekyo bwe tutegeera ekyo buli omu wooli mukwano gwange beera mwegendereza abafere bangi ate bafera mu nfera ez'enjawulo gw'oyinza ogamba tyanze tebasobola kunfera olw'okuba nti owulidde abantu bangi nnyo babafera mu nfera gwe gy'omanyi naye ate naawe munnange n'ofunayo oli ate agenda okufera mu nfera gy'obadde tomanyi nti ne mu nsi muno gyeri kale no munnange ekisingako kubeera nga tubeera beegendereza ssente zo zinyweze kubanga bangi nnyo bakanudde amaaso mukwano gwange naye nga ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini kankulekereko obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya subscribe nga oba tonaba tekako akadde like nga video eno woba ojagadde naye nga toseetuka goodbye for now. Naawe tokikola jangu nze gwe yonna expense ngenda ziteeka mu ssente guno mulimo Serena Kigo nkisawana n'abifaako kibeere ng'ekimuli kya reception agenda laba waya surprise tadduka onaeka wa misinde ezijjamu engatto nga bukyali gwe teeba buteebi nkuba akasimu wano teeba mukazi akwadde halo halo Hello. jangu tugende nzula banyina n'ensonyi mu kamera nga bulijjo gitunula mu kamera Mat Jevaliko amanyi gange nze Steri nzize ku Facebook ku social media okulabula abantu abalala bonna tebagwa mu ttuluba nga nziri nagwamu waliwo omwami gwe bayita basaliro Douglas Obo yeeyita Muhammad Bass ku Facebook ne alina accounts nyingi ndalabaye Muhammad Manura
nga abeera Dubai akola ne kampani ya Estaret e Dubai. Azze afera abantu bangi nga nange mwendi. Yatandika okwogera nange nali mumanyi nga tanabagenda Dubai. Yali akolera ku Studio 24 Wandegeya ng'akola n'omwami bamuyita Kalinaki. Kati bwe yagenda e Dubai n'abeera nga nkubira nga twogeranga kuba nali mumanyi nga mukwano gwange like ng'omuntu gwe mmanyi. So ne tubeera nga twogera kati mu Gwomukaaga last year nga bagaddewo n'ankubira ngamba tukole business ya laptops biki ebyo okuleeta laptops eziri used. Bw'atyo ne mmuweereza ssente n'okuleeta endiiboota bw'atyo nga bw'agenda ne mu maduuka wakuweereza ne tapes z'okuselectinga like z'omutumye ng'omuweereza specification n'abikuweereza bulungi n'agenda mu maduuka ag'enjawulo. Olumala n'agamba nti abitisse. We yagamba nti abitisse n'abeera n'ampa namba y'omukyala. Oyo omukyala kati ngendo kizuula afterwards nga tumaze okunoonyereza nga mukazi we bakola naye obufere bwe bati bamuyita yeyita Mariam Mishe ku Facebook nga ye import yakola clearing and forwarding. Ebiseera ebintu bali Dubai yali yaggalawo lots okuva e Kenya okuva Uganda ne Dubai. So nga bakozesa either Ethiopian oba Kenya. Kati n'agamba yakozesa Kenya ebintu byesibira e Dubai mpozi customs yateeka mu receipt emu n'aba Kenya biki byaba na Kenya tebitugana ku mutindo n'abeera nga okuva mu Gwomukaaga paka December bw'atyo bwe bagamba ti ebintu biri Kenya bwe bityo bw'okiraba. Paka tugenda Kizuula okunoonyereza nnyo Kizuula kuba yali agambye nti ali kujja mu December 13 okugenda nnyo Kizuula nga tajjangako. N'agamba nti yatuuka muno naye alimba abantu mbu yaliko omujaasi mpozi yali mu gurupu ya Sejjusa bwe bati bwakulimba ogaana okumu exposing social medias. So bw'atyo like ne tubeera ntukizuula ntali muno nga era ali Dubai era sente nga terina kimu kye yali aguzeeko byonna ebintu byagamba nti no byajjira ebiri sitaaka e Kenya ebirala biri ku mazzi nti ebiri sitaaka ku board nga byonna teri kye yali akoze kye yali aguzeeko wabula nga yatwala sente zange zonna miliyoni 15 n'emitwalo 7. Bwe twagezaako biteekamu ba bloggers biki ebyo agamba nti agenda sasula naye bw'atyo bakumpanya alina amanamba mangi akozesa omukisa ogwo ogw'okubeera nti akola mu Estaret n'aregisteringa fake numbers mumanya like fake numbers n'aregisteringa mini numbers mumanya agatali gage. So w'omuzuula nti no mufere ngeza azivaako ng'akublokinga bw'atyo bantu bangi bazze ng'afera. Banaye nsaba munnyambe manti mu exposing kuba njagala ssente zange ne webeerayo abantu abalala because manyi oba namu exposing abantu bangi abagenda okuvaayo kuba bangi like abaana bangi beyafera naye lwakuba tetufuna mukisa kubeera nti like tumu exposinga if a blogger bwamucontactinga ng'agamba like ti settling issues biki ebyo bw'atyo n'agenda ng'abuzaabuza paka emubivaako. Nze, my name is Grace. My husband is Rogers. My sister is Desire, who is the ex of Douglas. My sister got married to another man before Douglas got married to another lady. Douglas yawasa omukyala wano e Dubai
gwe bayita Mariam. Douglas yakyusa n'amannya yeeyita Muhammad Abbas. Abeera Dubai, nze mbeera Abu Dhabi. Sister waffe gwe yali yawasa egyo nkugamba 3 years back. Actually not even 3. It's now 5 years back, yeah? 5 years back yawasa sister wange bwe bakomawo okuva mu by'embaga waayita omwaka gumu. Douglas n'afuna omukazi omulala n'awasa era ngenda kusindikira ebifaananyi ng'alina omukazi omulala ng'agenze mu maaso n'obulamu bwe ne bazaala ne bebi era babeera Dubai. Douglas ebimwogerwako mufere. Njagadde kubuulira mu lwatu mufere era Mukama amusaasire. Abantu bangi abantuukiridde okumbuulira Douglas nti ababba ssente. By the way, sister wange okuleka Douglas abamu bakiraba nti kibi, but it was good because oba osanga sister wange yandibadde omu ku victims abandi badde banenyezebwa singa abadde akyali naye mbufumbo, but takyali naye mbufumbo. Kitegeera. So takyali naye omukazi gwalina bamuyita Mariam. Ngenda kusindikira ebifaananyi kyemmanyi kyabiina ngenda bikebera muno. If I have them I'll send them to you. Nakafuna abantu abantuukirira nga yakababba abamu miliyoni 10, abantu nga 3, buli omu 10. Abalala ababbira eno n'emikwano gyange enfanfe nabo ababba. Is a con man actually. Ayinza okugamba jangu ojje ne Dubai akufunira omulimu n'omuweereza ssente n'omulimu natogufuna zonna n'azirya. So ne ku Facebook bamutimbako ku Facebook okwo simanyi oba tewabiraba.